Wano sebo tulabika tutambula bubi. Wano sebo tulina kuterezaamu. Naye naawulira. But what about our friend? Omuyimbi waffe. Ze sidibwamu ate sogerwako ate this is not your family. Bw'oba yakudibwamu stule wamwe mu family yo. Go back to your family. They live literally like beggars and the beneficiaries of handouts. Tosobola kubanga okunganya abaana nogamba be foot soldiers naye ate nga bebasinga okuba obubi. Tebalya mmere, tebalina gye basula, tebalina kye bambala. Naye go no bateekaawo nogamba mmwe mujja kunkubira bukubizi ki ngalo naye ate nga gwe eri otema oyala mudidi naye bano abaana betutambula nabo abali mu mbeera etakola ki ekyo kikyabangako mu party nazembaddemu. Now killing, the fourth element is of killing political careers and of influential political leaders. There seems to be a ploy to kill and destroy political careers of influential political leaders in this area and in the country. The DP Block has discovered a ploy to destroy the careers of influential and credible political leaders in the country. The intention is to have one man remain the only bull in the opposition cry. Alowooza obulowooza nti ndowooza yalabika ayambala bulungi bayinza okumwagala n'okumuwagira n'agenda n'atemako omutwe. Tetusobola kujjawo Yoweri Kaguta Museveni tuleetaani mumpulidde Pol Pot. Tetwagala, we want to rescue our foot soldiers and fighters. Mwami Kyagulanyi nali naye eggulu ensi yonna ng'etulaba mugisha muntu yaliwo n'abalaba Segona yagenda ne bamutwala okunegotiatinga ne President Museveni eri mu barracks the other end ye ne Babi tebatubuuliranga biki bye bayogera naye. Lwaki bo okubalirizinga okuva mu military barracks bakirabanga kirungi naye si kirungi ku baana baffe ba foot soldier. Lwaki basebo ne banyabo, we don't want to remove Museveni ate tuleeta abantu abalanga beekwese mu ddiba lyetakola ki lyetutategeera. Ekisembayo fenga nupu tuyine nono era katuze gye tulese mu opposition okusooka service ebisanja ebibiri ayina genda bugenzi bw'omugoba agenda wani ani amunoga pirawa ajja kumunoga n'enaare mujja kukola ki obanga Kyagulanyi musajja nga swage n'ajagala let him directly say DP Block kyegambye nzizeko wabbali nkolenga Dr. Kiza Besigye tufune omukulembeze ow'ensa ow'amaanyi atwale mu maaso.